Abudi kazi ne wazo. Sasa nsokula pasta. Nyange baganda. Wewe wao dala. Soka nene nya. Simaze kumpi mwezi ngangamba nzijanzi. Kitufu. Naye nga omutwengu zike yo muchachi. Naye sanyu sente mwebale kungumikiriza n'okonsonyiwa. Naffe tusanyusa okulaba. Tusanyukidde ddala. Abatuuliriza bannange abali ku Bukedde. Good morning. Praise the Lord. Naye manyi lwaki obadde tojja. Esebo. Katonda yabadde yakiteekateeka. Amen. Bamala okutubba ojje. Abusabire yababi. Bapolomota. Sino temwafunye. Tetwafuna yagizakera kwa akawunti nga kuliko singi kakaaga. Yolekako. Ate ng'otegeka, si gwategeka. Walipo okutekivulo ky'ensi. Nzijukira ng'oyimba akayimba musimanyi twandibadde. Singapo. Kawulireko pasta. Kamanyi nze yo mugoberera nnyo. Simanyi ng'ennyama y'entetereka. Pasta abyogedde. Tusanyusa okulaba pasta. Nsanyuse naye bambi kibi oba tebagabanye kyenkanyi. Kuganda. Abantu bajjukirenga nti bino ebintu byansi. Ate oyinza okusanga ng'atute nnyingi ng'ate tali bubi nnyo. Oli ali obubi bambi. Naye bajjukirenga nti bw'oba ow'amaanyi oba w'amaanyi kuyamba munafu. Okitegedde ensonga lwaki oba w'amaanyi. Era ojjukira twabanga abatonga bagamba gwe alinamu ku maso. Weka munno. Weka munno. So amaanyi Katonda agakuwa oyambe abalala. So mpulira ennaku lwe mpulira nga abantu tebagabanye bulungi ne bannaabwe tebayambye ku munafu. Si kirungi kubanga omuntu kyasiga kyakungula. Yaniriza pasta Wilson Bugambe Mbwangu ekigambo kimu tusanyusa okulaba pasta tolanya. Bwona alanya ate kati ate ekintu kikiragira. Hello. Wangi muganda wange. Aha. Wangi. Nikiriya so nange. Hello. Wangi. Yaniriza. Nange muganda. Bakusindikira jembe. Mulinnya lya Yesu tereera. Hello. Wangi. Esebo. Yes, sebo. Nange muganda nge. Seba yo kana. Munange. Wewe nao kuliriza. Esebo. Wangi. Ndire kurungi. Ndireje. Amina. Nange nabakunda. Pasta alutegeera naye Alugaliya. Aluteganyiza. Pasa simbude. I love that song. Nange ndwagala nnyo. Oluyimba lwaffe wano. Era tubona. Oluyimba lwaffe. Sasiro bankutawanya. Anise mikono jange. Saba ekyamagero. Nunju yange. Itayo. Saba ekyamagero. I need a miracle. Nayo nemse. Anise mikono jange. Saba ekyamagero. Itayo munju yaffe. Olaye. Aiteko mu studio wano. Malise emikono. Itako mu studio wano mukama batubba. Pasa tukusaba. Saba bagamba. Ekirwadde kyaba. Mubasamize bagenda. Naye labyagana. Saba ekyamagero. Otasema swankono. Amina. I need a miracle. Ne makerere butuke. Saba ekyamagero.
Banise mikono jange sabaye chamagelo munju yange sabaye bana bengo mo akuba olabukiriza pasta mama wamanyi yava mukuba utula yava mukuba kana soka nakuba amala natimpula ngati awutula Nyina yokoja wange alota egaya Newo magwe wechanga Kale winira miracle Nina yosenga wange Nebu nijali onani Akola kuchi, akola kwembesi ani enna Nantume Osenyimba senga wange mandoza na olaba besengawo Ega nantume jali Awamule nyumba yonna That girl is very talented super talented alikusanyuka no alikusanyuka Jali ali talented nnyo nnyo talented mukuwemula kale talented mukuwemula TV in talent si mutima mubitata ze kyenyumirizamu okuwangala so okubanga nsobola okutuula wano ekayibanda for me sekitwala mukama wamaanyi sekitwala nti mukama wamaanyi so okatonda okunfujjako edduso juzi nyina kayimba kenakubaako who cares abaana abavubuka ne bakalonda nyina kayimba kenayimba bakayita omwoyo we kakusiiza naye webale oli yakajja mu simu yange e Rwanda ngenda okuva e Rwanda nga buli muntu akakuba ekigali juzi naliwa oli yampereza clip nga bantu bali Kenya nga basaba wanaza mu Luswahili mubisega mbogeraza bikinze mpinda mu wanaza on a Kenyan TV show nga bolaba after 5 banga bolaba wano kubuke so I never zakatonde myaka 15 akakanisa ako kali bubi nnyo ben kali bubi nnyo naye ewatali buyayi ewatali kubba ewatali ki katonda nanfujjako edduso amina nga ne leero oli akyangamba jangu onyimbire ku mbaga yange oba nakyasobola okujja mu kivulu ndulu nevuga abantu ne basanyuka oba balokole oba si balokole ekyo kyo nkyebaliza kandi kweka mutima gwange gwebaza kandi nti mukyasobola okunkyaza ku show okisegedde ntuuse wano nemanya jangu koko eno show nengenda ku Bukedde TV nengenda nze nabeerakawo nga ntulawo nga njagala bankyaza sigowe kapasita nagendako ku WBS nentuula natuukawo bbi obasegera bamala of course straka yamala nanjiga naye newasookera nga ojja bakugamba keera bagitanga late show okeeranga nnyo nokeera baserebu bonabona ne bakuyitako awo nga binaatera okuggwa ng'abantu bonna jangu ate nange nga nkyabizanya live nga kayiba namuzanya live ku WB kana ate nga nakubuuza takuliiko oba kitegera gwani nagenda kusimira kati nobanga gweyebuuziza gweyanukode naye kati olwaleero nga baserebu abo bonna abampitangako bajja ku kyaki ne tusaba oba nebagaa nti omanyi tuyimbeko akayimba ffenna olinnya lya Yesu amina yansanya tweyanseege banagani yatonda obudde mu nsi budduse bulebe kakati pasita mugambe akagamba bunanga twabengalika bonna halo wangi sebo sebo walayi Kaliyereje walayi jendi sebo walayi gwaliko yetaaga omuntu amusomesa engeri gye bakwana naye tujja kubagwe kuba naawe okyalemeddwa obukyabuziba nokulabira
waliwo n'abagamba ebiyita ekiro kabaka yetika wangi Nesebo wangi tena tabu mganda wangu Amin pass ngenda kusaba hello yes Nesebo zange mwebali nnyo kubanga simanyi nnyo kuyitayo olumu nga yala naye ogenda okulanga oluyimba oluwulira so mbebaza nnyo nnyo ka nebaza abantu adde batuwa sente mu covid okubuulira enjiri ya mukama waffe yesu emusomala kufuuka pasita nomanya nti okubuulira enjiri you need support amazima ate nga nze simanyi kusonda nnyo naye ng'enkuyege bwe zizimba ekiswa abantu bakyaki bwe bazimba ekyaki yawe 1,200 era n'okusaba abantu ogendangako mu kyaki olwakayimba genakubye omuvubuka mita copy blind bakayita tugende mu kyaki tujja kuwona bakayita tujja kuwona bwokafuna kabeereyo ku social media kapya kwegamba nze ndowooza ogenda mu kyaki mwe nawonera okudda eri Katonda so bw'obeereyo mu mpulira ng'olina ekirowoozo tubangende musawo genda eri Katonda waliyo abantu bangi Katonda bajje ku lubungu n'abasitula nga tebasamira naye nga basaba busabi n'okwebaza Katonda olw'emikwano gyampadde eggwanga wamu okuviira ddala mu from the prison to the palace waliwo omuntu omu yagwenanga yogera mpola abakulu bakula bamubuulira so towalamba bantu ng'ayogera ku bantu ab'amaanyi nnyo mu lubiri so ekyo simanyi kyeriza kubi so nze ndi wano as a symbol eri abaweddemu amaanyi eri abaana ku street eri abatalina kyakulya nti Katonda ye byonna tusabe esaala tusabire mukati ayi Katonda tuyombeke tusabe emanyi bukedde ensi yonna ebewulira naye katusabe esaala eddakiika ayi Katonda akola eri amagero gwe asonyiwa ebibi gwalina amaanyi gwe eyatukezeza leero ku makya kuba okuzuuka ku makya kyekyamagero ekisinga kwebaza olwa Suna Ben olwa MC olwa sisita wange olwa Kaibanda olwa DJ Mulo ne Matthew abanzuukusiza ku makya ne bafaayo okundeeta nsaba omukisa eri buli muntu yenna atalina mukisa oba agulira naye nga gujjakola weyongere sabira omuntu ng'aweddemu essuubi omuzzeemu essuubi sabira omuntu ng'omusawo yamugambye ogenda kufa omuntu oyo mujjukize nti ffe tuli bbumba Katonda ye mubuntu so omusawo ne bwakugamba ogenda kufa eryo bbumba lyeryogedde si mubumbi sabira omuntu nga bakukyaye ebintu biganye buli muntu akoye tolina kyolibeera oyo bbumba tokkirizanga bigambo bya bbumba okkirizanga omubumbi basabidde omukisa basabidde emirembe basabidde obugagga basabidde obujulizi nawe babadde yeekwasa ebintu bya sitaani obuveemu oddeeri Katonda sabye buli muntu ng'okola nnyo naye nga tolina mukisa owulira basula beni n'obeegomba ayi Katonda nsaba buli muntu aliyo nga tamanyi atandikirawo mutemere kkomi batali sabira Uganda nga bwe tuyingidde mu gavumenti n'abantu abapya mu parliament tusaba emyaka egiddako 5 tegiba gya musaayi gibeere emyaka emirungi asabye omukisa mu Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Amina.